webale kubanga okyagoberera Red Zone TV gwatanaba kubanga subscribinga nyongera okujjukiza kirira wansawo olabe ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okujjukiza nti kati Red Zone TV bataddeyo noberanga tomisinga ate nsonga yonna. Webale kubanga okyagoberera kakati Speaker Anita Amongo gavumenti eyeggwanga erya Uganda n'abakungu okuva mu ggwanga erya Bungereza oba okuva ku embassy eyeggwanga erya Bungereza bagenda kubanga basisinkana amuli genjagala okubanga nkuwa either bagenda kusisinkana sina kindi okubanga basisinkanye dda wowulirira amawulire gano kuba simanyi sawa mmeka zegakutuukiddeko ng'ensisinkana eno bagenda kudiscussinga oba kwogera ku nsonga za sanctions oba obukwakkulizo oba envumbo ezaateekebwa ku Speaker Anita Amongo Nalongo akubiriza Parliament eyeggwanga Uganda oluvannyuma lw'okubeera nti yeenyigira mu kubba amabaati ne obuyambi obulala ebyali bigenda okubanga biyamba abantu b'e Karamojja. Speaker akubiriza Parliament ng'ate Karamojja eri mu kitundu ekimu ku bitundu ebyetaaga obuyambi mu ggwanga Uganda. Speaker of Parliament w'eggwanga lya Uganda abasajja Abangereza bamuteekako obukwakkulizo era bwe mbaseerabidde gwagoberera omukutu guno zaali ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna omwaka guno gwennyini 2024 amawulire ne gafuluma nti the UK government announced sanctions against Speaker Anita Amongo and the two former ministers of Karamoja Affairs Maria Grace Kitutu and Agnes Nandutu citing their involvement of corruption. Amawulire ago gafuluma nga gateekebwako obanga ekiwandiiko ekyo kyateekebwako omukono obanga kyalangirirwa omu ku bakungu mu Parliament eyeggwanga lya UK amanyiddwa nga Andrew Micho. Amawulire gafuluma gatuuka mu ggwanga Uganda wabula Speaker Anita Amongo yavaayo ne yeewakana n'ategeeza nti obukwakkulizo obwo abasajja bano abazungu babuntaddeko olw'okuba nti nayimirirawo nennemesa etteeka ly'ebisiyaga naye abazungu bakirambika bulungi nnyo nti obukwakkulizo buno tubutadde ku Anita Amongo, tubutadde ku Maria Grace Kitutu, tubutadde ku Agnes Nandutu lwa nsonga zino wammanga. Kati nze zino nkuwa zange. Anita Amongo yakubiriza Parliament ayina obuyinza ku baminisita bali ababiri. Maria Grace Kitutu yali minister, cabinet minister ow'ensonga z'e Karamojja ye wali wagenda obuyambi. Agnes Nandutu ye yali minister omubeezi eyandibadde omuyambi we ow'ensonga z'e Karamojja ewali wagenda obuyambi. Abaali bali supposed okutwala obuyambi obwo ku bantu ate be baabweddiza be babba amabaati n'obuyambi obulala. Mu buyambi obulala omwo mwalimu embuzi goats. Amawulire ago nagakuwa nga n'embuzi baavaayo ne bategeeza nti embuzi nazo zaafa era abantu b'e Karamojja tebalina kye baafuna. Kati ono Speaker ku ddaala kwali n'obuli bw'enguzi scandals zazze alabikiramu n'ebyobugagga ebitaliiko accountability ebizze birabikira ku linnya lye bye bimu ku bintu ebimuleetedde obuzibu. Oluvannyuma lw'okuvaayo n'ategeeza nti obukwakkulizo buno baabunteekako lwakubeera nti nayimirirawo ku tteeka ly'ebisiyaga. Abazungu ekintu kino kirabika kyabanyiiza ne bongeramu amaanyi mu bukwakkulizo buno. Waayita ebbanga ttono nnyo gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno gwennyini ogwokutaano omwaka 2024 eggwanga erya United Arab Emirates baateeka obukwakkulizo nabo ku ggwanga ku Speaker Anita Amongo era amawulire gafuluma nga galaga nti the Speaker of Parliament Anita Amongo continues to walk a tight with her options outside Britain is receiving a vicious blow from the United Arab Emirates. Baamuteekako obukwakkulizo ab'eggwanga erya UAE oba United Arab Emirates era nga wetwogerera lyawera eggwanga eryokubiri okubeera nti takkirizibwa kubeera nga alinnyayo bw'aba alinayo akawunti yonna takkirizibwa kubeera nga agikwasaganya. Akawunti zakwatibwa, ebyobugagga byakwatibwa, tayina yadde family member yadde bbaawe amanyiddwa nga Magogo okubeera nga alinnya wakkirizibwa okulinnya mu ggwanga erya Saudi Arabia n'amawanga amalala agali mu luso olumu ne Bungereza oba agakkiriziganya ne Bungereza. Kakati wulira oluvannyuma lwa Anita Amongo okwewakana ebintu bino gwagamba nti bino tebikukwatako. Njagala owulirize nnyo statement zino kubanga bino obukwakkulizo buno tebukosa Amongo yekka wabula ne Parliament bugikosa. Kati ayagala enkyukakyuka wano kye bakikolera. UK Deputy Foreign Secretary Andrew Micho announced the sanctions on the Speaker and the two former ministers facing corruption cases. Ebyo
gemutwe ogwafuluma. Sanctions are purposefully put to cause financial difficulties to the target individuals. Nti obukwakulizo buno oba sanctions zino oba envumbo zino zaali zigenderera okuteeka natti oba okuteeka akazito ku byobugagga by'abantu bano abasatu. They do not only deny individuals entry into the sanctioning country, as in Amongo's case, they often allow for seizure of any of the sanctioned person's assets held in the country. Nti obukwakulizo buno tebugenderera kubeera nti bagaana omuntu oyo okubeera ng'ayingira mu ggwanga eryo, wabula n'ebyobugagga okubeera nga babibowa ebisangibwa mu ggwanga eryo singa bibanga bya muntu oyo. Additionally, nga tugaseeko ekirala, many businesses outside of the sanctioning country with subsidiaries in that country start to treat the sanctioned persons with increased scrutiny and suspicion. Wano njagala kutwala direct ku nsonga egenda okubanga ekwata ku parliament yonna n'eggwanga Uganda. The UK sanctions are particularly damaging for Speaker Among and the Uganda Parliament, as they limit their potential to be players on the international parliamentary circuit. Owuliriza, Anita Among barred from attending the 67th Commonwealth Parliamentary Conference slated for Sydney, Australia in November. Oluvannyuma lw'obukwakulizo buno, eggwanga lya Austria oba Australia mu kibuga ekimeddwa nga Sydney waliyo olukuŋŋaana olw'amawanga gali mu luse olumu ne Bungereza olw'ababaka ba paalamenti olw'omulundi ogw'enkaaga-mu-7. Obukwakulizo buno singa busigala nga bwe buli, Anita Among ba speakers abakubiriza paalamenti ez'enjawulo mu mawanga ago be bagenda okuba nga babeera mu lutuula luno, wabula Anita Among oluvannyuma lw'obukwakulizo buno singa busigalawo agenda kuba tasobola kuba nga alinnya ekigere kye mu ggwanga lya Australia, era singa alinnyayo bajja kuba bamukaba nga bamuteeka ku mpingo nga bamutwala awozesebwe mu kooti y'ensi yonna oba mu kooti yonna enaaba esaliddwawo. The Sydney conference will also include a meeting of Commonwealth Women Parliamentarians CWP and the 67th CPA General Assembly. Nti olutuula luno oba olukuŋŋaana luno oluli mu ggwanga lya Australia mu kibuga Sydney nti lujja kubeeramu ne meeting ey'ababaka ba paalamenti abakyala abava mu mawanga agali mu luse olumu ne Bungereza. Kitegeeza benefits zonna ezinaafunibwa, ebirungi byonna ababaka abo bye banaatuukako Speaker we Parliament ow'eggwanga Uganda Anita Among ebyo ye tajja kusobola kubifuna olw'ensonga nti obukwakulizo bujja kuba tebumukkiriza. Ensonga lwaki ndeese eggulire lino oba ndeese updates zino njagala tuwuliziganye bulungi nnyo. Olukiiko lwa Bungereza olumanyiddwa nga House of Lords lwatuula ne luyisa ekiteeso oba baamala obudde nga bateesa ku nsonga ya Joel Ssenyonyi. Mwawulikikamu erinnya lya Joel Ssenyonyi nga bateesa ku nsonga y'okukyusa obuyinza mu ggwanga lya Uganda, regime change. Bangi tebakitegeera, wabula kati nzize mbere ng'ate nkuddiramu ensonga eno. Eggwanga lya Bungereza lye lyafuga eggwanga Uganda oba Uganda twale lya Bungereza lyali twale ly'eggwanga lya Bungereza. Kitegeeza eggwanga lya Bungereza lisalawo kinene nnyo mu biki ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Kaakati abasajja mu ggwanga lya Bungereza baba nga batandise okuteesa. House of Lords lwe lukiiko olw'oku ntikko, balina enkiiko bbiri oba parliaments za mirundi ebiri. Waliwo Lower House, waliwo n'eno gye tuyita House of Lords nga lwe lukiiko olw'oku ntikko. Era nga luno ne kabaka abeera akulembera eggwanga lya Bungereza ebiteesebwa wano ebiseera ebisinga abimanyaako era aba abimanyiiko ebiba bisaliddwawo n'ebiba bigenda okuba nga biteesebwako. Olukiiko luno lwe luzze luteesa era ne luyisa ebiteeso oba ne luyisa ebiragiro okubeera nga eggwanga lyabwe lirumba oba nga ligenda okwengejinga mu lutalo lwonna, mu activity yonna, mu nsonga yonna egenda okubeeramu okukyusa obuyinza mu nsi ezimu, either mu mirembe oba mu kuyiwa omusaayi. Ngenda kuzaako ko emabega nkuwe lisiti ey'amawanga agazze nga bapulezidenti baabwe baggibwako naye ng'eggwanga lya Bungereza babiyinamu omukono either mu mirembe oba mu maanyi. Amawanga mangi naye gensobola okuba nga nzijukirako nga Bungereza ng'eggwanga United Kingdom bali connected ku kuvaako kw'omukulembeze oyo oba okukyuka kw'obukulembeze mu ggwanga eryo nga bayinamu influence ngenda okuba nga nkusomera wano. Kitegeeza ensonga lwaki nkuleetedde ekintu kino oluvannyuma lwa paalamenti eyo
oba olukiiko lwa Bungereza lubayita House of Lords okuteesa ku nsonga y'okukyusa obuyinza mu ggwanga lya Uganda, regime change. Kitegeeza tebasobola kuteesa bintu nga bagenda bireka mu bbanga. Ekyo kyolina okumanya. Ekyokubiri, eggwanga lya Bungereza olukiiko olwo tebasobola kuteesa ku bintu nga tebabiinaako bukakafu, nga tebayina bukakafu ku kiki kye bagenda kuteesaako oba kye bagenda kubeera nga bakola. Gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV, njagala bino mbikuwe obeere nga obigoberera bulungi nnyo. Yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira ensonga ebeere nga kakati. Gwagoberera omukutu guno njagala kuzzaayo ku mwaka gwali gwa 1901 ng'ennaku z'omwezi 23 mwezi gwa kusatu mu ggwanga erya Philippines. Eggwanga lya Bungereza beegatta n'eggwanga lya United States of America ne bajjako omusajja amanyirwa nga Emilio Aguinaldo eyali akulembera eggwanga lya Philippines. Eggwanga erya Bungereza oba United Kingdom lyegatta n'amawanga omuli Bufalansa, Italy n'amawanga nga Serbia ne bajjako omusajja eyali amanyiddwa nga Ferdinand the First eyali akulembera eyali oba kambe eyali kabaka ow'eggwanga lya Bulgaria. Gwali mwaka gwa 1918. Olukiiko olwa House of Lords lumala kuteesa ensonga lwaki nkuleetera ebintu bino nti olukiiko olwo House of Lords baba baatudde ne boogera ku nsonga eno ne bagiteesaako olwo ne bakola ekyetaagisa either amagye ne galumba oba ne ba-influencing ensonga yonna, engeri yonna obuyinza gye busobola okuba nga bukyuka mu ggwanga eryo. Eggwanga lya Bungereza nga likyayitibwa British Empire oba nga ekyali empire, baakwata ennaku z'omwezi nga 2 mwezi gwa 11 1918 ebiseera ebyo oba ojjukira First World War. Eyali akulembera kye bayita Ottoman Empire eyali amanyiddwa nga Talat Pasha baamujja mu buyinza obw'eggwanga eryo. Olwo lwali lutalo, ebiseera ebyo mbijjukira. Ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa 11 gwe nkugambye, then eggwanga lya Bungereza era lyerimu lyegatta n'eggwanga lya Bufalansa, USA n'eggwanga lya Italy ne bagenda mu ggwanga eryali kyayitibwa Austria Hungary. Amawanga gano nga teganneeyawula, Austria kwetongola ne Hungary kwetongola, baali bakyaliyita Austria Hungary nga bakyalina flag eri black ne yellow. Eyali empera oba kabaka ow'eggwanga eryo amanyiddwa nga Charles the First, eggwanga lya Bungereza, eggwanga lya Bufalansa, Italy ne USA baatuula ne bakkiriza ne bakyusa obuyinza mu ggwanga eryo. Ng'ennaku z'omwezi 28 November 2018 era bajjako kabaka eyali Kaiser William II mu ggwanga lya Germany. Mu bijjukiro ebyo sijja binnyonnyola nnyo. Eggwanga erya Bungereza lye tuli mu kubeera nga twogerako influence ezizze eriteeka mu mawanga ag'enjawulo okukyusa obuyinza. Mu ggwanga erya Iraq ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano 1991 eggwanga lya Bungereza beegatta ne kye baali bayita British India 1941 mu kye bayita Anglo-Iraqi War ne bagenda ne bajjako omusajja eyali prime minister ow'eggwanga lya Iraq gwe baali bayita Rashid Ali al-Gairani ne bamujjako. Olukiiko House of Lords lwamala kutuula. Eggwanga erya Bungereza ng'ennaku z'omwezi 16 mwezi gwa 1991 1941 awo ng'ensi enaatera okuba nga egenda oba ng'ensi ebiseera bye yali mu kye bayita Second World War nga yakatandika. Eggwanga lya United Kingdom erya Bungereza lye twogerako lyegatta n'amawanga nga Australia n'eggwanga lya Soviet Union olwaliwo lye tuyita Russia. Beegatta ne bajjako omusajja yali akulembera eggwanga lye tuyita the Islamic Republic of Iran, baamuyitanga Reza Shah Pahlavi. Reza Shah Pahlavi ennaku z'omwezi zaali 16 mwezi gwa 9 omwaka gwa 1941 eggwanga lya Bungereza lyalina influence mu kukyusa obuyinza mu ggwanga lya Iran. Eggwanga lyerimu erya United Kingdom nga lyegasse n'eggwanga lya USA, Canada, Poland ne Austria baakyusa obuyinza ne bajjako omusajja we baali bayita Philippe Pétain yali akulembera kye bayitanga Vichy France. Gwali mwezi gwa 6 omwaka gwa 1994. Eggwanga lyerimu erya Bungereza nga lumu May 1985 ebyo mubimanyi, Italian Social Republic amanyiddwa nga Benito Mussolini yali alikulembera ebyatuukawo mu abimanyi abaagoberera Second World War. Ebintu bino sijja binnyonnyola lwa nsonga nzize nga mbyogerako. Wabanga obadde ogoberera omukutu gwaffe okuva emabega kino nakyogerako. Ng'ennaku z'omwezi 8 mwezi gwa 5 1945 eggwanga lya Bungereza beegatta n'amawanga ago olwo Second World War erimu kuwunzikibwa
olukiiko House of Lords lwamala kutuula ne bakyusa obuyinza mu ggwanga lya Germany ng'olwo Hitler amaze okuba nga yejjawo. Kati waliwo omusajja eyali asigaddewo nga muyita Karl Donitz, oyo naye ne bamugjawo nga 9 May 1945 ne bagenda mu ggwanga lya Norway ne bajjako eyali president amanyiddwa nga Vidkun Quisling ne bamugjako mu ggwanga lya Norway. Eggwanga lya United Kingdom oba Bungereza lituliko nga 19/8/1953 lyegatta UK ne USA ne bajjako prime minister w'eggwanga lya Iran era bamuyitanga Mohammad Mossadegh ne bamujja mu buyinza bw'eggwanga eryo. Ensonga endala nyingi nnyo zenandibadde nkuwa naye kankukomyawo. Njagadde kulaga nti olukiiko olumanyiddwa nga House of Lords ebiseera ebisinga we lutuula ensonga eba nkulu. Baatuula ne boogera ku kye bayita regime change mu ggwanga lya Uganda. Olowooza ki ekiyinza okuba nga kiddako? Webali kubanga okyagoberera Horizon TV, byonna tujja kujja tubeere nga tubikuwa gwe yobanga osinziira gy'osinziira nga gy'otulabira. Genda mu comment section teekamu obubaka tubuulire ensonga nga bw'oziraba tujje tubeere nga ate tuzitemaatema. Horizon TV kwoli webali kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates ezigenda okuba nga ziddako.